lutwalumbe wa alien yawe ekiro ne Uncle P lutwavye ne gundi no compare festival ye nzo omu kubali basofa mu lunaku tulina geteze enjawulo gyetulusiri ekiringira buli wabanga webaseko mu kimutaxi oba mu kimotoka we kikadde ogiza bwoti ng'osimuka ki osimuka lumu omuzimu gukusazeeko oba kale nga ofuna ekitiisibwa so banga obongolera bulwana engo n'osimuka lumu n'ofunwa mu ki mukuva eri n'obusungu tumala ova ekato kimali panda twanyira wingizi kabira kati baba bagenda okudda n'emmotoka byabwe bajja bawogana nga ffe tubalaba tegedde kati anko agamba ono nigo mufuna obulungi abamba itewa tumwetolole tubabamu tuveena wala bavewa bave manga omwalo ono akulumba gamba kya bisi byayogera akulanga ki nanti kati yesa yayira gamba buli wabanga yebase boti bibanga biroto walifanye ku biroto kirunga kigamba nti nga tugeze oba mwali mulwanira omuntu nagamba onkubira kiye kati yakulumba gamba onstira ki oba oli awula nakuluma nagamba lwaki mwatukola bineno twalina musango ki tutegeera ningi byadago agenda kukola ngokolera mtu alemeka ebiri waki Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ofaanana bulungi era olabika bulungi just kyobulako mukama olwo n'ofuuka ekitonde ekyettendo ekimalayo buli kimu ango zonna ozimaleyo kubamu akafaananyi omugezi nga ggwe omujagujagu nga ggwe engeri gy'oyogeramu n'engeri gy'okolamu ebintu by'omuganzi nga ggwe singa oyongerako akagambo Kristo ku ggwe oba okumanya Katonda oba Allah ku ggwe kyandibadde kitya kubanga engeri gy'olimu omujagujagu nga tomwongerangako olwo nate nga bwe yatusuubiza nti bwe tumusenga atuwa buli kimu ekyensi n'ajjuza ebibatu byaffe kubanga akafaananyi nga ku bugezi obwo ate bw'omusenze ayongeddeko naye obubwe n'ekisa kye kubamu akafaananyi ku kyosobola okufuuka so mugezeekoko amanya bampita Rima Sam oba Metanikirwa Bongo ku MR Live kwendi eddoboozi lyange teririkirya bulungi naye kasita tujagenderawo leero omukulu wanje omukulu sebo webale kutukyalirako nange okusangawo sebo okusanga okyaliwo nga tewategategana oluganda lutuufu omanyi tewasagaasagana neyayinza sebo nga tewasagaasagana ngaekifo kyenakusangamu luli era wekiri fiiti ng'okyaliwo kyamaanyi nnyo mwana blessing mukama yebale kukuumira wano tuli ku Bongo Charity Foundation tulina campaign ya village basket gwalina kyonna ky'olina olina nga tonkadde sowaani kikopo uuma lediyo suuka bulangiti ekyo kisobola okuyambako omuntu okutambuza obulamu bwa bulijjo ekintu kyonna kyotakozesa fakiti ekyebikadde bino kituufu twankimenyeddewo ddala etulemera ku kyotakozesa ekintu kyonna kyotakozesa nga bw'okiwa munno olaba ddala kiweesa Katonda we ekitiibwa osobola otukubirako ku 0700 346827 ku 0700 346827 netukikima olwo nekitwala abantu ababyetaaga bali eyo bangi omuntu ayetaaga essuuka eyo gy'olina gwe girabanga etakyalina mugaso gyali brangiti essaati eyo gyoyagala okwokya n'ebiteeteeyi bannaffe bangi babyetaaga era bisobola otandikira ddala obulamu bwabwe so gwe yenna abiyina Bongo Charity Foundation ez'okubikutwalako olwo n'ebyongereyo ebubuliza enjiri Katondawo ayite ku ebyo atuuke eri mwawe twagala atuuke enjiri eriko ebikolwa
yejjuza buli kimu era Kristo Katonda waffe gye yatusuubira yatukuutira makutambuza ya nkomyewo n'omukulu ono Yesu no anjisebo emboozi yo yeewuunyisa abantu bangi Yesu no naye kisinza okumpa amaanyi Yesu no yengeri gy'oli mu smart leero oba gye nkomyewo leero yengeri gy'okomyewo leero amanyi kiri different yengeri gy'otuddemu wano leero yengeri gy'owunyamu leero Yesu no anjisebo omuyindi yasuula golodi n'omulonda nyinza oba sasobola funa budde bodako TV eno ya MR Live Metallic Rebongo oba nyinza oba sasobola funa mukisa gonnaye gujja tegeeza buli omu yandabako mu katambe kali eri musawa ziri eri gujja mutegeeza kikyabaawo balwaki life yakyukamu kutana kyuka nnyo naye manyi bagamba emwesinga ki 0 emwesinga 0 katuma lova waneeno mazokola interview tugende era saa nga bobitegeera nti nalira byange nezayo mu ghetto zange n'enkiringa biki mba ndi eyo mu ghetto lunaku lumu waliwo omuwala omubambi ali awo ali mutandika dansa biki ali mukagala kwingira industry ya music ansanga ewa mukulu Uncle P awerwafu ewa palaso ya tulya kuwanga tutuda ku lubalaza wabweru nga tukiringa mbeki twali tukuwa biki nangamba nti mwana kiwani kikonze fiti nangamba nti nakulabyeko ku simu yanaleta muzana ngwa ku Facebook ndawa ka video ko biki nangamba waliwo kyakyusa konza akiwani nangamba nti ati tukajja tugezeko wano omwale nankwata nantwala ku chachi ewa Brazaloni ku Salama Road simba wakati bo wava wano ekyali kikuleeso wano kwali muzimu gwa mama kulabikira nga yafadda nenga gukulabikira buli kate waddamu okulabikira nga wakava wano nandi lunkuwa story nti kyatola wichinga namba ngina kyaita mu challenge ezo kuba tuseba kanze mbera nyekiro nga ntuna biki kati oba ngafuna mo tuloye no chekanga ngokola ki jukira watu simbye wakati nga bakutwala eri kati twagala tudde wano nga wakava ku interview tudde mtu gatte wali bwava wano era omuzimu gwa mama gwaddamu okweyolokera nasangira era challenge jadamu gwajjanga mungera te yewunyisanga yamanyi baizayo waliwo n'omuwala zimanyi bana mugamba ko omwala yafuna obuzibu nga ese mikono gyaffe tata ngofuna okulumbizibwa okw'amaanyi nga buli wabanga bongotamu era olabanga waliwo omuzimu oguze kusaze guli mukambwe tegera gukutuma agenda okole kino nga tolina kwebaka sokoleke kitegedde waliwo omuwala eyafuna obuzibu nga mukozi nze akavuyo nafuna obuzibu banne sokoleke yafuna ati obuzibu omuwala oyo nandi we twali waneeno mbawa story twagitemmatema but sasa wabibawa byonna nti story yange singa njibawa yonna ate kiyinza ogenda mu government police n'entima kuba kiba kigikakatako ensonga kitemamu ebiki ebimu kigikakatako kwatanze ate nonyene bani be nalindiringa nabo ate nga abamu bafuka b'amaanyi nga banene buno obudde ewo tebakyakwakola ki tebakyakwatibwako ensonga kisinga tujamu ebimu kati akitegeera nga yayisebwa mu life yaba manyi oba yali akulabyeko mu life aba manyi kikola ki kyotegeeza ensonga tujjamu ebimu nti omwana oyo bambi mu kavuyo ke twakolera eyo wamu gye twagenda eyo ejinja eyo notukasimanyi bayitayo n'ogenda ekamuli eyo munda eyo omwana oyo yafuna obuzibu nti naye kati ate mukola interview bamukolebwa nakenyo waneeno nali nga ate alina byenzukuse biki ebirala ate ebyamaanyi ennyo bwokola no interview no jawe lwaneko wazukusa ate ebirala ate nabye nakyalanje nga ebimu oba nalinga abiwadde advantage y'okuzukukirawo tugende maaso kati munnaye era nga bwebitegeera tubanga ku kibaati tulina gete zenjawulo gyetusiringira buli wabanga webaseko mu kimutakisi oba mu kimotoka we kikadde ogiza bwoti ng'osimuka ki osimuka lumu omuzimu gukusazeeko oba kale nga ofuna ekitiisibwa so banga obongolera bulwanengo n'osimuka lumu n'ofuluma mu ki mu moto wadayo n'ofuna akakwanadamu n'okola ki nodaya kubala n'olya olina kuba kaali ng'otunula olina kubeera kaali 24 hours ng'okola ki kuba buli wabanga afuna otuloba oti ng'olumbibwa ki mizimuzimu bantu bikolobero bidda nate kati gy'olina omanya buli wobako kyolwanyisa bwoti oba bwate kizuukuka kyampa advantage yandaga nti maama mukujja okunnumbanga yalina ate byabise biki ebirala ate nga byosanga byalwana omuzimu byegulwana bireme kulumbaani bireme kulumba ggwe ensonga kye yanjigiranga
kuwate mukubera nga alwanyisa ye nazukusa biki birala nazukusa obuzibu obulala to bw'amaanyi kati ono omuwala eyakulabikira ye yagambanga ki wategera otya kyaliko mu kavuyo oyo omuwala ye already mukulaje nawo mukusembayo nyizo bana ngoda ku ngalo zange bwenti namusa ku ngalo zange ate omuwala ye yagiranga ddala mu ngeri ya different asobola okujja leero najjangaze nga munyumyamu oba nga alaja nanti nsonyiwa ogala bafuuse engo n'olusimu kalumu oyo omuwala nekati jibazawe nakati omuwala ye nga ye oba kale emizimu egy'enjawulo giyinza oba kyannumbibwa era nga kyajja okwa Jessica tina oba oli awo nina support eyaki gezaako okulwana olabika nti ebintu ebyo nankimanyi bijja kugwawo obudde bwonna singa amafunya ate obuyambi bw'amaanyi obusinga ku bwendiko kuba naye ayamba atuuke sana akola ki mulimu walemererwa alumbibwa si kulumbibwa naye we mulinga yayinza oba alina amaanyi agasobola okutaasa bino mu mpolampola ne mulimu walemererwa nti kati talina sente za lenti wosula talina sente za kufunya kyakulya buli lunaku otegera ate osobola mumitinga buli lunaku otegera naye nga nze kimanyi alwanye kata alwana ennyo tudde wano mbadde njaga tutuuke ku mulwanyi oyo tuve nemabega paka tunatuuka ku mulwanyi oyo n'engeri gyalwanyimu yes no manyisi omwalo ono akulumba gamba kya biki byayogera akulanga ki nanti kati yesaba yalira gamba buli lwobanga yebase bootye bibanga biroto walifunye ku biroto kino nga kigamba nti nga tugeze oba mwali mulwanyi n'omuntu nagamba onkubira kikiye kati yakulumba gamba onsitira ki oba oli awula nakuluma nagamba lwaki mwatukola bino eno twalina musango ki kitegeera ningi byadago wagenda kukola ngakolera mitwalo emeka ebiri oba kida ebiri fe tuli bageto iti mwatu babaavu olwomukola ki kati story naye sala nyo gigenda munyo kuba erina abanene bebikwatako naye wangambako ku bimu ndoza mu story ere yasooka timwagendanga okumenya ennyumba z'abantu n'okuuma ebibanja kati story esinga okuba ey'amaanyi oba yasinga okuleetera obuzibu ye story y'omunene omu gavumenti eyajjaye nga tupangisiza ogenda okukola oba kale okuwamba ettaka eryaliko enkaayano bali eryakayanira kati ettaka eryo ab'ekyalo bali balemedde ku ki ate nga bali bakayanira ttaka bakanira biki bibanja buli bakanira ttaka bakanira ki naye nga ebibanja biri ku ttaka lye lyagula kati ettaka eryo yalina okuteekawo embeera y'ekibuli okutiisa abantu oba okusanyawo abantu abamu abalala bafune fiya okuva ku ki ku ttaka batupangisa nga bageto yuda lenze sebi nali dogu naye dogu lye yasalawo kyali mwana mutone nga oli omumalirivu mukale eri simanyi wakifaananyi nyinza kikuwa ekyo bali n'ekifaananyi nga kimu kyenafunye ye mukale eri entuufu boy netugenda eyo wantu ewamu netukola mulimu gwaffe nga twali tugoze ndo byajjako mawulire tebyajja nnyo yasala bigendamu nnyo kuba teyinza oyita obuzibu obw'amaanyi ate nnyo mu bulamu bwange ya kati omwana oyo kubamu kuba ava kutokola ku kyalo baba basana ku kyalo ye mwana gwe twasanga emanju mu kiyigo manji bate manju bate nyumba z'ekyalo kyamanyi ozimanyi ettaka manji waliwo ekiyigo ky'ebisanja like nga ye yekosa asirise nalajana yali mwana muwala mu myaka nga 16 years babi temuzita munde kati kwambita wana manju bali babiri baizawe bali abana babiri kintu ekyo kize mu interview nyingi ye abana just nanu mtu yambuuzako omuntu mwala omulala osobola okugezako mufuna tumujeko interview mwala namufuna yate yasangu kaninga wali namanya wali nga yasangu kayasimuka mai kibaina kyakubwa nnyo ye kati abana abo nalinze ne Ken baizawe ne Ken yafudde Ken gwe interview kunyumizako mu interviews neno bamuse bamutaje buvudde kawo naye nalwawo kumanya ye bamuta bamukuba ne bamuta bamukwatira atwalamu fena kitunyigiriza oba ino ogendayo kotegera embera ekunyiga naye ye bamukuba awo nebamukuba nafa kati tuba bitwalina Ken osika n'abawala bali mu kiyigo kati ewa ne balaja nawe mitulogere mututale tulina musanvu tuli baana bato bami mutusonyiwe kutegera nze nganze olumaze ofuna obunafu n'endowooza y'obunafu kuba ne ekyakinjala enyiza ate ekyamaanyi nze vudde ku mulamwa gw'okulwanyisa ekyalo ndi ku mulamwa gw'odifendinga bulamu bwange kuva ku kyalo ekyo kuba omusajja wano omuntu twala oyo omunene yakima eggaali y'ekatu eripanda n'agenda ekawepe najjayo eggaali yatwala emission emu buli gumusango kyamukola eki mumusanyi emu ne balina abalina nga tebagambye nti oba aleese ife otegeera nawe nabagambye kintu kyekitya buli musango kyamukola eki kireza lwalina osanya okubagana n'ekyalo wetuuka makati nga tumaze okwesisinkana ye naffe tukola eki kubagane kuba yawadde mission osanyawo buli omu naffe yatuwadde mission ki natuteekako patrol ez'emmundu ebaali batukuuma nga backup naye bino ebintu bikakasa
story sala jigenda munyo kuba aside basobola kunchimako nza nchimanyi nyate chemanyira interview ile betambude nnyo ali bali ajja kuneka onakyali mulamu sofuna advantage baye wa manyi naje nasanyawe nete jja kujawo mazima kuba mazima tuna tugagamba abamanyi atenga bavunanyizibwa atenga tebina mu kamera kiriza mazima yaje nga machi nga mazima omwana aja nze mazofuna pressure nti nengede kigali kivina fene wale kigali ngamba te batulese fe kate chegera nengamba kene fe tubulewo magezi nga bude bukyali wano mission kufa ngatudeko bana bimundu sanga yakati tukubagane tumala okutingana abafika bakole ki babatte ku kyabujulizo bulire ddala chegera katuli manju nekeni kanya ngamba zinaze kusanyawo buli kimusireka buwala kana akamwa kanyigaawo kati akawala akamukikaba kangwata kumukono kanga wajja tuyita bantu dduke nezuka n'oyo omuwala twayitera ajja manye interview muzayo ku TV ezenjawulo kuba yanjiyamba agamba ekintu ekyo twayita n'omuwala oyo mu ngeri yakayinja netugwate ku kitoogo ekitoogo kimanyi nibimera ku nnyanja netutambula ekitoogo kyali kiwanvu kati nga omwana yali mukaba tulina fiyolo fenna kyegera kati no binamanya ya mjanji kyansiza okumanya nti obulamu nabo bwetagisa natugesa nga nange netagwa buki obulamu nate nga naze sanyaako nange netagwa buki obulamu tutuka twekwe kama kitoogo ekyo obude bukyazazi bwa 12 ezekiro bilanso otangala ngalani ko tutambula omwala bambi yatambuza okuva nga waneeno emakindi waneeno tugeze ti makindi ono kwitala paka nga munyonyo kyali kitwagendako ekyokubiri kyali kisemberedde ekyo kuba kyali kyalobya ddala kalituuka eyo naku lwaliyo balwa Friday kwa nasanga omusajja yali musiraamu ng'ali mu kuva ku muzikiti zobanze ndigeto yuti sizamu tugwentya netumusalako omusajja oyo netugezako okunyumyako nanto bimunyo mawuli gatambude dda ekyalo kyeyo ndi bakizayo ne batta abantu naffe tubatangaza kasenguka ekyalo kifuse ki ekyalo ndugana ne mujje mufuna ku kyogana tufunira bambi ekyokulya natwala ewe era ngomanya abasiraamu balina nnyo enkola eyo bambi sijja kubogerera bibi nnyo balina nnyo omutima oguyamba bambi natufunira ku kyokulya natugamba kati muddawa kofenze namwera muzeeyi nze ne waffe mu Kampala singa afuna amagezi antuse Kampala kiba kiwedde wedda twali wala musajja tunakwata endolo gyali ebiri natuba twali era yayimiza kifuuso nebiteeka ebikaje ebito binjinji ebyo netula mu kifuuso ekyo bambi musajja tutte emitwalo ebiri tugenda tutuuka Kampala tutuuka awo bayitawo batya emukono musajja tugamba nkwata kuli eno sigenda tuka mu kibuga netuva ntuka wano wenduuse kaleko njatambula nzinga wedeze nigumite musajja tuba tumuwasa nagamba ate mu percent muli bana bato mugende natujja mu motoka natulekera ne sente tulinyakaawo katakisi kali kabiribiri paka site tuke site nyambuka kuwa biyinjaawo omanyi wawe lipanda wali ebiyinjaawo wali ekipande kyo kati bateka kukosa wize nene it's not the moment of good life so bajuguza kuno obuda amangu tegera wabiyinja bali wageze bakyuka so kunda bayangamba Yesu nokomyewo otya konze yichiti tebakomyewo nagenda nabo nti de bagana nabo bonna wakomyewo basatu konze ti wakomyewo basatu so kansilikirira nembuza kuba komyewo manekeni kwali kati sinkana kene nyumya kuna ndugamba wa muganda wange abana bafiire ejo bafa abayola bezo basula mu nyanja abana bafiire eyo mvuyo gye babadde eyo nemkamanya nyami nakoze ki nze nakomyewo okay kirungi nensidika kubafira ali bageto yuti ngona mala kadda ko tolina kukola ki nengo mwalo oli munaja naye mu city ndani ko bera no mwalo kawala bambi kali kalungi nenga kachi kato chegera ndani ko bera no mwala omwala atamutegera mbira yobona abona talina abantu be naye talina family nene nyeri awo ena yenga omanya ndo yali muna kuchegera omwala tumukude tumotuto ewate wachiwe makindi tumunga yali natukolera ngano inakwayizawa wano nga boye ekiddako netumuteke wachiwa bamalaya betundira ngolu mufunidde omulimu omulungi gwalina okukola kwebezaawo 13 au 14 omwana muto kuba yava mu kyalo nga yaliyo bayatuga mpese kisawe watu P7 family yo namukyalo nga bagise family efe twamanya kyaddako oloferizo nomuki omwana tayinza nakuddayo tategerayo bulungi eri wali wala tegera olwayingidde city alina oyiribe city natumutwale wachi wao era nga bamanyi fe tukiringira nnyo wachiwe ekiro ntubera mbikola mu njaga yafa okubafaanana baliwo onawala baliwo naye baba nga bakazi baffe baganda bafu bakuba era nagamba gwe nti nzibi ekyebiti kino tuzeeko ki kuba batusangawo ne batulekawo era bamu
tumutwale wachi wao nataka koiga abana awo netogera ne boss chiwe na mwalume wagenda koleranga omwana myaka emeka 14 wachi wawe bali kati naba 12 babirawo whatever ba mubiri ndi babinyumya byaddaye ne kati babirawo naba 14 abana abawala myaka 12 nga kutwale wo butwazo bankuletera video yawo lero ekiro nkugambye myaka 12 na mingi no mulimu ngogamba no goyinzola bano omuntu kanya mugula era ba kwa naye bujega nawe Yesu abasajja abagula kali ate kuliko n'abamaji abamanya abagula bava ku military bwanyi wachi wasinga ko ya military sija baveyo banamaji bakowo baveyo banamaji nga bakowo nali kaliza kubuli ati owakana chikumbi yonna nkutwalewo nze nkutwalawo okula gandi alenze nze nganye nze nkutwalawo kati kola woti nze nkutwalawo nenkula gandi ate nawe olonze mukaliwo ngakatonyo nali yo ate kubwelele kwanza onomuyita waneno najja bafe batukiririzamu era batulanga bakomanda baabwe omwana myaka 12 kati wane Kampala teba kulima ngandi baliwo ekifo ekisingo bano bwana obunyindo bwana obuto ngewachiwa tewali nandi chiwa yaba twanega buli yito mugezi no malaye Kampala alina banga yava wachiwa tusaweta malayo bamugezi ngati bava wachiwa waliwe bayigira lidi somero kati bwe bayagala nso kutwala yoko nola ngogeze nabako bamalayo bayigira okwetunda we bayigira buli kimu kuba kwetunda kukoza vitamiza elyo somero myaka ni bamumanyi cyo gamete mmanyi chiwe banga lyamaze awo ali myaka ngasa fe tuzadwa wali wachiwa ananje mukalezi namwala 12 tumuleta tumusabira lumu tumusabira lumu bajimuwa atani kokola ki bambi yasanga mu challenge zamanyi nga fetwali gumita kwa fetwali nze rode nsulanga na yeye ngalinga girlfriend wange kana sina bakusula olumala okukola musawa ziri ngenda mulumi atokola ki ngatupa kwa bambi yanjagala nnyo mwalo oyo bambi nnyo tumala bambi ntuberanga naye mu struggle ntubona naye netukeseza nga twina otukantukola kine tweta nabambi nanga nabyoki nga ndo naye amazova wala alipide bigali by'abanyimbi olwo bikitegera agenze ekawempe eyo nga waliwo ebisere ebyo walinga wege kibiina kyalinga kiyitibwa Watch Road tekijja ng'omugulire naye era enteri mukiyijja kuba ekyo tugenda ffe kirikoye nga wasinga tujja kijjayo bamanye amakulu gaki n'ekigambo ekyo kyavaawa kibiina kyakiyitibwa Watch Road kyakikulibwa Makabani oyo sere eyo nga teri yali mulabirade mugulire naye nga mundongo mwali ngera iri bampulwa naye kuba yalinga musajja mugezigezi nga yanye bintu bya group ye ajja bana ku street nafuna abapangisa nsulanga nabo nga bagula kawongo kyegera nga beera nabo kati nga beita bawo kyalo bagenda ekyo ne bayimba ku balo bafunye yubi kyegera bwe bigana nga agenda kubala nga kaliri bamu ngajja mbera jayitanga mbambi akawa kagana ne Bamakabani kala nso zina bazina kaliyoke mumanyi tomumanyi kaliyoke yabeera atya kaliyoke ye muntu okuzina waneno naye yambula nakola bwali amazanga kola ki negasamuka era checho wale bachibikako chimaso tobo we mudde kaliyoke bulonde waliwo kaliyoke esubirewo kaliyoke bikola ki besubirewo kati chimanso ate obo we mudde kwa bachiwira government nera bibichali yote babikola ne babitaka ki kaliyoke kati omwala ngagenda bambi mu ebyo atandika kola bintu ebyo Kampala akaluba mu kontane kwa bawuli bali wero bali chegera bakuba balina ekika kyendongo bali bakita Sky je bakola nayo Sky eyo bali eva wasimanyi ninga bakola nayo bali banayo bakuba kaliyoke yoyo mbyale eyo era marade site tubera mu yembera waita kabanga mwana mama obichibi chibatu wali nawe twabuse boss just mbade nkulaga chiche wamboziza nti omuzimu gwava ku kyokola ki okujira kwa sole zimu naziba wenda nesiziba wechegede kati bambi waitawo bange limalao tubera bambi nga mama wala mazolu gendaawo bikiye nenda ngozi nenda ngozi mbala ifu empya nazo muki omuntu bambi tandiko beerawo tandiko zimbala ifu empya ate mama mazo kufuata webanga tandiko lumbu muki omuzimu wa mama awo wavo obuzibu awo tankula bino byonna byonna okutuuka kujja mawulire ogulaba gutuddeawo ng'omuntu yennyini obeeraawo nga bwotandika obeera nga asirikidde bwetona atuddeawo nakyagamba lwaki wakola kino lwaki okola kino eno genda okole kino kyegera nga kali tofuna mirembe buli wobeera bwoti ng'olumbibwa buli wobeera bwoti ng'olumbibwa nga gujjanga muntu yennyini direct ajjanga muntu n'atuulaawo naye nga tosobola mukuba buli wobeera mu mukono kyegera ajja ozibiriza bano obo tunda boti ngawo nabera boti kati ngawo nalabera munga nti oli na watu oli liwo bwo mu boti osirikide boti kwanza buli mwansirikira tena wonza bingi
ngalaba atudda kati buli wayagala yomba naye boko nga ngono tekusasituka we kutine kuno tegera buli wanga yagala owogana nga abulawo nga usuka okolachi ovaawo naye ovaawo ogenda olowooza bingi ogenda okaaba kanepitamu embeera ati eyo nga tuvuddeyo nga tudda mwana nga twali wa Blazaloni so twabadde ku muzimu guno ogukulumba abawala baali babiri omu bamutta ogwoli gwe batta gwe gukulumba abantu bagala kumanya nga kugamba bigambo ki going mu nanti kati ye complain jaine eri mkala alinga complain ngaye tibulobera ngo osirikide bot era ngaguze kati bwe gujja we gutiye obanga yekanga bwote ngola bagufuse empologoma olumde gwogera tegera kati bwe wanga yo baseboti we ujja mu kiroto ye owuli akulaja nakuli mutusonyi we bambi mundeke temukola ki temunza sina musango segera kati mkulwana wano mune kiroto ngo simukayo ye ofuna challenge ya manyi ntinze nafuna kone kiroto awe da kiro bambi omwana gwe bankwaza yaja nanchima mu motoka ye nantwalira paka ku church mu kiro na fubo koma mu kiroto ekyo ye omanyozo koka nga masanyaze gagenzo nekoleza kanda nga toyaga nkoleza kando teyakaye kati nfuna challenge ya manyi nyonga ebyada enyumba cheka kola yale lombe do chegera kati bampa amazi go mukisa ningeza ko masa nenga wa kati ate zali basanga musanvu la wanfuna advantage mwana nga yenyini yali mukuba ko simu go banku wasa baye de nangu sabire kiro asabira kusaba ngeye mnadamu jo sanga munantu no sabaye yakumachanga bucha awe mukone mugamba sina bulamu sana awo navuge mutoka nakola ki najja nantima kati ninsanga challenge ezo nti omuwalo oyo bambi buli wajjaye ajala ajana munstira kina musango ki bakoze ekegera oba najja nomulako boti nafuka empologoma nebulawo oba nafuka ekintu kyonna kwaki ekibulawo okyegera yajja immediate nga wakava ku interview ndi twakola no teyajira tawo awo nasigala ndaba kuvanyi ba mami nenga sinyoye kati mwana watandikidde okujira ngenda ku church wa ku church yo wava wano atuna genda eri ku church mama yasigala mama yajja nenga just ya mama ye kuvadanga just ya omuzimu ngujya ulinga gonsombwa nite gwina kintu oba kyamaanyi ajja nabeerawo nomulaba nga asirise oba nakulosa mbiro kigera nabulawo kati ate olumola amala kuntula ku church wa Blazaloni bambi nakulwalirwa kusatu awo kusalama road nesanga o mayina agenda yonti anagenda yonzi Uganda otoli ona bayonjo beki kati wanatuka munda bwenti ngamaze okunkebera nyingidde naba nga bulimo biroza bitadde kunza tunulidde enze kati kuchacha ga Blazaloni bwe bakusatu bawanika abantu balina obujulizi owayo buki obujulizi bya kutulanya okulinda kati nali mujala nenzo kambeya ndaba nga tebijja kunkolera ye mba mfuluma omwana nyi yawani kanja namba kumukona lagawa nemugamba ngenda waka nanga balezo kolachi koza bale nezu byangizo okogera nge bali nagwe nasokera mu office nasokera nemnyumiza mnangamba oja kudola ochegera neba nga yakudola ko asoko bile oguminkirizanga mala kutukako naye ali mbade mulaya abantu musanvu naye kati baneno kambabuke nsokere ku nanzayo nentula kati mu story yange bambi omuwalo oyo simanyi lwagwa just ebintu ebimoba simanyi omuntu osofuna ku sende omuntu osomu ekyale kimujjamu bana mu story yange kuba bambi yempaje nanjimwamu ejayo mukazi nanjyo mumbulya byonaye nati naitamu amazige byaddala nga tuli awo ku meza baliwo meza jatulako ye basadiza no mbulya kwa byo byakyama ye nga biwandiika ambe muwala naitamu amaziga nange nempitamu amaziga kati nangamba ine simu nemugamba ya nemusomere namba yange nange ndagana kukubirako tukoyite bwe mukisa nago isemu ye bulaza nakukiriza okujja konza okay nengenda ngamanyizi bange bali akigayavu kali kyesamanya nti wamukuvaawo wano omuwala main kale yoba alinga direct ki bajogera bali mu luzungu alinga gusa ensonga zonna mu Luganda ye tusizawo ensonga aho yatukiramu obudde nene namugamba ode wana muvubuka naye bambi story yenkuteko nnyo ku mutima kwata naye wade wagenda sura ne era tumutadde wagana kwaki tena ade kyakulenza okuyanza enzi mu wade 3 kwe apa ku story yenjisomemu olwagisomamu ye nakwatya na bonna ba stopping eno story yoku Sunday osegera bonna ba stopping eno story eki yoku Sunday kati amalo kwogera ekyo akwata message abisingeza Blazaloni chemanyire umanyo kyali wachanza okuba nti abamusaja bize nnyo nendo emunanzi wako bingi msaja wa Katonda the man of Jesus sababu ki bija kwasaganya bingi nnyo kati bambe banafuna mu kisoka Katonda yali asaza wote kolwo ebyange bitandike Blazaloni yasoma message lwagisoma yabagambirawo oyo mwana wali awo ntaliwo
Nagamba mukubita simu mwagala. Simeteriye kuna bagamba nabagamba omuntu yana wajanga ina challenge zamanyi ngazi nawe kizibu kyamanyi temutanga mumunonye. Kati abana ndeka abanjonyukira waliwo kamera bikiye bafunize bifananyi bya bali mukunonyaawo. Bandi yeyo kibuye tulimbya fe tubonga nawe nga umanyifa abayuti basi tuambazange sadi nendo kendo kanonya mbikiye. Sajanga janga kwata ku mukono ndi. Ya ngonti gwe yes no. Koze na musango. Banze singa bulemba mbanso bya kola ki? Kunkwata. Nangamba wajja kwa brother loni ku chachi salama ntiye. Nanja ntokuagala. Neso kambera mutima ntidde nenga ino kujja nabo. Kweli abantu benalimba yuti tebali bachali bange baso kumutasa kigera. Nenja naye tukawa ku chachi. Mbanga machogenda kola. Kaza ngambi kusanda kuagala. Naye ngina sulangawa konza sirina bado sulangawa konza nswa ku street. Genda. Tugenda kola ki? Tujja kunonya kwata na kasimu kama pensa. Nito kajanga kwa tukatunda ntiye. Bambi yo madamu nampayo na emeka nebiri. Ngendo fune kyokulya ngawe tulaba. Kati mbani ya akasimu wabu wanu malwairo wa mukaga nunga necha basande lwa ngamba. Kati nenso katunda mu Elianda waenda bali pamwe ngali baze. Kan bato ine chali wange baze tunde Elianda. Elaini ya nje msimya chali wange. Tufune kyokola ki? Ekyokulya bajja kujibwa kwa eri. Kati katunda mu Elianda bali pamwe tana aho. Ndofuna ekyokulya. Ate chali wange. Kolo nako nagamba anonye okusula at least ko. Neba ke bachanga nakola ki? Kela ku charge. Ninga ningina lya sinangweza kwambala bikitegera. Kati njija nyonyola musajja wange bamwita Bastiki. Muganda wanza kunyamba kunsuza ko lero bichi. Ko oli yayina kala niwe yasulao. Bastiki ngamba ajja kujja sulako waneno yes not kina buzibu lero lokotegera. Nina neba kato mulinga yasulao. Kade ucha kumaja tenga ibizo nange byagenze dda. Twakirazo ko bazaza zanga 2. Wamafanya tusa committee yafe. Tuda mchibozi tusakawo yani bazira toni atuda mchibozi mbandi yao sawa zalinga 3 chindo bakunya ngo muniga jadduka bamira ngo pichi nagamba gwe bakuba misikolo nga 5 bakwagala kati aba yakatuuka yana ndamwe makuba nti omutuse konti uno mulabye ndi mukama yebale mutuweko ne bamumpa yes abo yes no ndi wasuzoti anti jendi olida wa ti anti ndi mu kisenyi bana balimba kya kitofu naga ndi mu kisenyi ontegede nti nedda tize madamu kuva brother loni twaito kwagala kati janku church namugamba ati nza kugamba kuja kuja ngenda kwa tata nusu ya 10 ko wanga chache yintebe simanyi nayo nanga kazemu kukubira soka jako na tova wali simu ndiye bado doda chikabinda nadamu nakuba nagalinya pichi yona ojituwe ku simu nefuna wa boda nemugamba sokundwa ku church ndiye yogene bani wa boda manya wa boda nasema mtoja tamanyi bichiye yabagamba ngenda muletele neyo wala baga chi mulete kwa tumwetaaga wabula andika ko picha nali nzulugala video ezo kolizira bako nali maze wenzi fe sina bude bunaba nali nzulugala kati ate nabirewa tulina bakuswa tonabe kati tugenda tutuka Entebbe nakauka nakauka baita nakauka oba kisubi banakauka tuweta tukente kutebelode tuweta kuchida brother loni bache sobe kaukuya oli mutofu kauku netuvuga paka leka kolansa ko kubiri tuwandu chama ko charge sebo nagenelinga era ngamanyi byekiyaye nganinga star ninga kamili ngana kamili mosinga mu wabodde kubana gene tukabenti kubawali wose security wamukuwa mu maje bichibagera buli wamwe nagene tukabenti eno wabwerwe ne wasuka dali ko kubo nga baninze da bantu nze naite no mu VIP saite no mu ordinary bantu wa special paka mukalumu ne batandika kumusomesa ngacho ndo ina kyogera kijja kuletera bizibajja kukwata kino kyogechegera ne malo bisomesa ne bangamba gwe mukisa gona funa okumanyi oloma lokusomesa mako katono nti ye walidde kati yakimbuza mune namugamba oweda ze afana bwati omusuya aba yaliddewa ne bangamba jantu gende nti agenda kulya wanti agenda li brother oni nyinyi jalya nengenda bambi mu VIP manyi wali hoteli nyingi ya brother oni mundeyo muchachi wali hoteli nyingi kati wali hoteli ya VIP abagaje watu labano ba MP ba niso ba minisegera je batula kati bantu wala mu hoteli nagenda nzirugala kati abantu langa bonero bageza kulaga abantu nti omuntu omukiriza yena ayino kuya na buli muntu simanyi kuba abantu wali wonje fitting ebyaddala
Kuona ali nyingira mti hotel nasoka kujamu ngato zange ndawa waswanyirira ne bangamba zambale nenzambala kati nga buli muntu yalimu mulimu yasuka ngabati nantunulira mfukira wase toba nsinga waka miliyoni mkwiro bingizibwe nti mutula onteje natulako buli omu yajja nga tambuza kizibu kye ninaye nga balinga babitegede nga buli omu ajja akyeka kwayo mutwalo ebiri tegera kati wali wambi MP omu wabona machindi ejina musikanira bamwita si MP babata candidate aba ajja babata candidate abaje kwesimbawo Mami Doreen Keita na nengera nga tunaba wida ya the story yange kyavaga mwagwa naye nagamba muzibu kye muvubuka namugamba ndi amuvubuka ono yasaze kuwa bujulizi leero naye bagadalire keno koyo mweta ali nange nebakaze yana oyo omukazi na mukuma abiri wa mundu mbalava nako alentulawo nga sipite ngawe byadala naga mulete tuliye kusowani myanyumya mukono ye ne bantu alabambi bwe yali madam netula mukono ye netulia eda naliye salawa chekemeri yagwera bamtolo nga musanvu nekati ngewezo omayezo kyebingamba ndaba bayo nona sente mutifocho zimba zingazi nyambe achiko mulengoje nayo danga bayo nache kwa mutima nga chini mutima sisi ache bagamba lebangu demeri ya mtolo musanvu sente zo zwadeze just gym zimma waze chachi tenga manyiba nakupayo kwachi ka sente chegera kati mabunyumya muna yangamba samunyumiza bizubu yange na chimu ambuza bichinga simuka wede nafia kati ngabanzayo mulumba bantu alabatu mulumba abo bambi ku church nene bakaye bandi yao sawa zalinga 14 baje banzo kusanga bajangu nadamu ne ba ngamba awe kati kibava bagamba omutwale muambaze mu boutique yambale fulu yenna kati babantu wala sanga oda neve wani wa brother lone nagati muambaza mwenga bakola ki ngabwali ne bantu wala bwina agenda katuti okubujulize ensi yabira bayona kuba tuwaliro leero yanga manyinti brother lone yese aba ku TV ensi nali radio bakola kya kuulira nali katuti awo okubujulize kyaye kabambi message yange yakola ndo banje ku mutima ate bamanye ensonga lwaki buli ghetto youth ali mu mbeere eyo timulimu abatabyagala n'embeere tukaka okola ki okola ekyo siuli wayo ndi ate siuli wabula timulimu abatabyagala wakati babyagala bonna ne wabula mbeera ya kikola ki ye kimusulamu oba nokuba nti tali simutege kwa simu planning oba so musanga nga talina ntandikwa Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenali eyo. Eno yera Bongo Chaite Foundation. Tukola Art for Charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Chaite Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Chaite Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Taina ntandikwa taina mama taina tata je taina jiava yazaliwa ko street anafunika ngale kuchi yefa bana basaona nganti zene from sema bagana kunzika so kubo mtu wane mutta chegera nimwe pira usina machi sina makuru elichi kati bambi interview yantu bafuna binje byo kuyiga kati brother ni cheva gamba nteoza mulabye ntiye nabagamba sigena musabira kati omuntu ere wali mwagala kamalize ki service nagera maso nowereza abantu kati kana amatubona bali wonze go bafaako manyayi naba like bana abaweleza bo church ko mweza tawinta mukozi omweza abaweleza katonda awo yeah kati ngandaba buli omafa kunze bamapisa nga mulangira gotomanyi bakuta wanje bantu tayo mukigo nabyeko njosuza kongoye sasa linga bia zechiro ngabanga brother yada kwagala jangu brother nagamba mwagala ogwa saka ndio mtaka kupolesha nesoka nyingira ne brother ntaka ku ntebe mu musajja yakwenda kati nkunyumiza kino so abapoja kati mamu nabo yagadde brother niyo mulaba muntu ngagwe naye ate wale wasabide ku chachi ye myaka nga 10 nga tamulaba ngo maso kiwado kimanyi alina chachi nene ne mukama yamuwa amanyi ngotamanyi ate nga ye simanyi
kwa wana oyambe wetagisibwa musajja yafulumya sente nyingi zana natera kunza kanyene nyinyi ye ne manya abantu bayamba n'abantu bawera n'abantu balabira ye nti bangi ddala mu nsi bangi ki kati abantu ngaba balina ntime girabirira kuba bangi betusobola tukirira ye natakola ki natakuyamba kyagera kati omuntu ngayo alina omutima ogwo nga tafuddeyo kiti joba kiyoba nigwe nyamba ye beta gofuna obusobozi obw'amaanyi businga kubo bayina Tibrazaloni yalina ekifo kinene alina abantu babuza bangi ye naye ate gufuna sente ezaddala kuba alina byokola bingi nnyo kuba ye mukama yamutika obuvunaanyizibwa buli kimu kimukirako ki kuye kitegeera kati munaye Brazaloni nga ntwala ngamba ogenda kulokoka nimugamba mlaza sirede kubera mbya dini nangamba aha mbadde nkwagalamu nangamba zo mtu mala mu kitufu kyabulya kuki ku mutima ebintu ebyo tebabikaka tubasoka kabuki broccoli nagamba naye mbadde yakuwa sente nesinga kuwa sente wansonga emu ebyaje ufaanamu ye togenda zike toja kesa nazo mujazili bamujja kola ki zikuba kwa kigenda okukola ngenda kuwa omwalo omukuba wala bange anena kupangisiza ennyumba agulene ku ngoye nga tupanga mulimu gwe nakola ki okola nga wendo kukyusa mpola bambi omwalo oyo nga bamumpa bamuwa ebbaasa yali mu miliyoni jesikoleredde nze kwata ko miliyoni bala sije kwata nako jesikoleredde jesina ko ya demanyi jesina mu plan kitegeera omwala najja netugera nasula banga mangi nasula mvuka bamuta Eddie kwa Brazaloni yatebi ebyo yaba yabivudde mu kitegeera olwo yaba mazoba kwa sababu kwa ki nasula mvuka bamuta Eddie bambi ali awo Brazaloni olwasulawo kera ku makya ebangambo yagala baje batukupangisiza kati nimba gamba nyagala makindi kati waliwo okusigana mugwa gwa amaanyi nga bali banga atumuza makindi wali abaye banja terode tuwagala ave mu yekiyayi tupangiza bano wenyine ku kyacho kumpimpi kimwangwira ngakuja kuki kati atenze ngomuntu nyagala wa nyatonza kunja ku bosi wange palaso ya data sode kunyaba cyo nyamya na wanjije chegera era ina wantadde kati baba kusikanga nomgo bonna nga bakubagana ebirowoozo zinafunikira abagamba bamba bakunyamba nyaso amakindi nduje makindi ne bagamba aliono tone mufune nyumba akiko ngere mu kikomera nga nnonye nga akika baya kibazo kola ki okujja otegera ne bapangisizawo mu kizungu emakindi enyumba itokumita kumita n'uli mwezi myezi emeka ne bagamba bangulira omufaliso munene kujja kubira ebifanyo kulabeko bajja kujjayo kulabeko bajja 5x6 ye ne bajirira ne bagiteekawo ne bangulira bed cover byonna n'engoye tegera kwa miliyoni sente nyingi nga tozikota na entono tegera sente nezigwala wezagwawo nga lezimaze bambi waliwo omwala omubambi yasoko kumpandika ye nagenda mwana musabiriza nangulira carpet na kwata bana emwalo yo mukama ayamba abantu bonna sija kusosola ye nemala we kisinga nti Brazaloni nina malabira kwaliwa kuona omuwala kuba yakuba omukisa yakuma omuki singate yanjagala kuba mwana fedwa ndufana nawe yatufana byafe yasobuta gwana nagwe na wala chegera mwala ye mwana mukama mpero omukisa ogw'amaanyi mwana simanchi yanjagalako niyo mwala yapata simu ye najimpa obuwi yino njagirina yosi jagitunda kiko ne wifanya gitekawo kijukizo yajimpa naba kwatikana mukana kaya tese tugandi yayatise biki bambye jiwana kola ki najimpa ngamba yine simu tunakuteka mu group osabenga naffe najimpa nkumalo jimpa ndesa nongosoleza kana ngamba wabula buli wakusatu janku chachi ne buli Friday tukubulire ekidda ko bagala kuwa mulimu Brazil ya kufunya mulimu gokola ati nasoka kusomesa mpola nokubambera zeki yayi nzolo bampangisiza nefune ebisumuluzo funye esimu baku esimu ya nesoka nela nezija msala kumanya yafunye nawo kusula ngolo line Ivan Kia tuli muvimba nga machyanke nenda abana akone ngo impya nafunye nengene wa Ivan nda muroka ntufuna je tulida segera nesoka akolaki kati wata chaka wichizanga bili nate chanje na sangu ntandisa tekati kirabika bambi mugana na Brazaloni mukubera ngansabira nokupa na amazi go mukisa aina ebyazo kuka segera tani kufuna challenge nokulumbibwa kwa amaanyi nzimu jidda mjikulumba kana ya mzimu mwalo lukutabuse ngenda ku church binyonyolo mwana ngamba obuzibu bwe twafuna buli bumu tugezaako nnyo okunonya tubesimuzo bikiye naye toli kumpi naffe era bakitagwa nagamba buli woolwanyisa sitaani
aresta naye alina oluwana n'amaanyi akuseke akuze kuba ye abalaba gw'owuba oli muva ku mulamwa gw'ayagala nagamba sitaani omutuufu yeri gye wali mu geto mubeera gye walimu naye abo boolaba baliyo ye sitaani omuki awo akwagategeeza naye alina security ye naye alina ensi ye gyafuga nagamba naye buli bw'obanga mulwanyisa kikalubamu era kizibu va muki kusanga kumalaga muvaamu kuba naye musajja naye mukozi tatuula nagamba naye kiri kimu olina kumanya kwesembereza birungi nakwejja ku mikwano egimu bw'obuli abalanyo palasi obagundiye akiriko okukola ekino okimanyi kino eno naye ajja kunoonya neetaage ng'alina kyanetaaga buli lwaneetaaze business osinga okubeera omugoberezi myaka gyonna nagamba bw'oba yalanyo industry obanga oli yalanyo ebyokuyimba bikiye tulina studio ku church tulina kamera tulina buli kimu jja ku church wona akyeko tujja kusomesa okuba producer ojja soma music kintu kyonna wabajja nkuki ku church kale ate nze ng'onaafuga gwe nsuubiza kimu kuyimba awo tandika okudangayo ku church tandika okudangayo ku Sunday abami ne bankwasa omuwala ansabire era afaayo tandika okyusa mu mbeera tandika okyusa mu mbeera kati awo nakyusa mu mbeera ejja nsinkana omukazi oli gwe twesinkana eri naye ku church bandi awo ntambulamu olweggulawo emakindye njija musisinkana basangayo omanyi kigulupu kya NRM bali mutambuza mukubigerawo bali munya bakaluluye saa ng'emu olweggulawo akawungezi kati ngenda mugamba mami wasiibye otya okyegera nga gye ndi oli otya ne mugamba mami wadde obuuze wani nga takyanjijukira kwabo bala abantu bankyegera ne munyonyola nze kikoki erikiba bambi nakunoonya kuva dda nesakola ki tasofuna mukisa kulaba nagamba story gye wawa nagifuna nekwetaaga nnyo nesasofuna mukisa kola ki kwakulaba wabula ntigengolesa kuta ajja ntugende ndwina naye ku office naye ngumuzo bafuna okusula before naye mazo vamye chance muza mulimba konze ya nangamba ofuna ekyokulya nimugamba ekyokulya ati bwe buzibwe ninga bwe nsinkana nti tusagenda kulya tubina bakuwa sente zokulya bakuwa ekyokulya buli lunaku naye okusaba mpaawo nangamba kyetugenda okukola badde njagala tukufunira omulimu kati nga omanyi twali mu office nga tulimu abantu nga bataano ali fansa nsonyo ngo bode yamaze osikayo basa nga kamu kitundu ampange na kola ki kola business omuja va mugamba mwana yosonza kustolenga badde nana jabanyumiza mna bachegera sonza kustolenga bwajinyumiza tumuwa sente ezo omuwa sente agenda zirya obagenda zonoona omwana tulina musomese asokadde kusomera basikiye asomye kyekolo basoka abireko bantu abo buvanzibwa abantu abenjawulo asoka picking embeera ez'abantu kitegeera kati nominga gamba kinzo bakituufu nno bagamba kati waliwo omukazi bambi akwasaganya embeera kale ye byasoma bino byakwasaganya embeera za muntu nkunyonyodde ekikyayinza obeera bakyanyiza okukyagera nga munkwasa omukazi embeera nakona yaawo nje naye bakenkera lanzirayo ye kati omukazi ngamba ekituufu kiri nti bamami ekyebako bali basazewo ye mbere nga sivaawo nvenga ogenda kukyakyo kudawa ki kati n'abagamba ono omwana sinza life gyayiseemu omufugire abantu ewamu kigenda kuzukusa ebintu ebizibu bingi kimwe n'ebirowoozo biki bingi alina kubeera ng'ali mu bantu wabula bali different okitegeera napekinga mpola embeera y'omuntu wa bulijjo n'abagamba nti oba at least ko tunfunyeyo ka business kati nga muwino ng'eyo ye asobola okufunanga ku mbeera ezisanyusa n'ezinyiiza okitegeera eza bulijjo ati bwekigamba mami ko mami okay mami olya nakusitambula amaze ingira campaign ezaddala kwa hiyo kirawa kitegeera mami nagamba kyemba munkolera musoke mumuse ku plan bantu balina funa emmere buli week balina funa ebikozesebwa kati nga banteeka bampandiika bampa ebikozesebwa ntambi kitegeera ngenda gye bagabira mu kizungu awo bagabirawo bakuwa kawunga omuceere ebijanjalo ne sabuni n'omunnyo nga omanyi ebyomunyumba byonna babikuwa kati bamala okumpa kawunga teeka bwasoka bampa kilo zalinga 25 nze manyi mwana embeera gyepiseemu ye kino sikyogeza buto nena kujendabye kino manyi okuyita ku mwana ate nga nfaanana oba nga nfaanana kiri kyenaali olwazi olampa emmere nagambirawo kati bwana eno ye kingi tugenda mukalu ye nalwana nnyo nga bwensobola tubafunemu bye twetaaga naffe bisobola oyamba bannaffe betuli mbeera emu nabaki nabo nyina abaana benina era kyemanyi nakuluma genda kujja onkyalireko n'abaana ewaka buno obudde kitegeera nga nze nkwata omwana gwe kimanyi kyono munaku munange bya ddala so so ne yeefudde ekyo nkwata oli gwe nkimanyi kyono byaki kati wali kintu kisinga kumpa bulumi nga buli wempita ku muntu kati ogeza ng'olunaku lw'ejjo
twabadde tuli ekamo kyawe natamudde mukono mami ne mami Doreen kaita era kozo ka interview ku kameza badde nazo bikiye kati waliwo omwana wambi yaze balake bade bali munywa osoda bikiye najanga londa ebicupa bwati omuji yavula yakutte kintu kyanumye ku mutima era kyanganye kuda mu campaign ani kyabanchaizo na NRM kuba yakikoze munene sigamba nti obaki asimbe dala mami Doreen tegede era ne kifo kinene wano mu machindi omanyi walayo abucupa manje yakoze nyakudaga chipaka soda kale chemisoda chitundu ye yamwide soda bwana kwata nakana kachi nayo no unya noda mu chupa otuvemu ngumanya nti nange yo jenali nakute chifananyi change nganzo olindi mulunda kuchupa mayo sawa nze gwe bakikoze muntu ngagwe abatasa kuba wele ko chipa rwana no muntu befula basiru wansonga baba balina obulumi neri wansonga yemuti tebasakana nanze nsi boba kiza ndise olache kati tuina tofubanya leto ino mulimu gobanyi ti ulobanga ayerwana ko boti singa kama kuyamba ensina yakulaba oyina omulimu gw'amanyi so ayamba muntu ali myaka jange nini nanyamba ate moto aleme kula ngani nganze kuba bwe bali ko street abaza doko street chegera awe no yamba obonfuna bambi na etino champadde ebiro nafunye challenge mutima gwange yamani ennyo yantambudde kubanze osungu gwange bwa kisiru nnyo atenze bwenyega so nsozo kusata chegera ebintu bingi tambudde ne pinga ka boda neninya paka waka nenebaka ngani mukaka munyo ne era munkubide kasimu lero ye kubana ngutera kubyanta nkwata ne chipade nsinga kangende mulage nti yakiliko ye nafuna kumukisa ngenda nchuka nati sina chuka letu cyane lwanyisa ebintu bingi tigatinga gumindanikiye buli omanyi story yo mukusoka ugira abanagira banga waina engeje wajamu ozukusaba imbe bakola ki oba abantu bali talented nga bagwa balemero tegera mbeya nsonga kya watu kako tubayambye tutegera nimanya ni matani kina yacheza na kyagata ku nsi tegera era mukuwera ngambye funye muzangane mu meeting amanye tegera maso zingaze mukama abamba do mukisanti sobolo kuva nenjogera ye ane banda bako ate ngandi kirabwa kutegera ye so no yamba omuntu omulala tingagwe boba kale yesi wandaka mu video yo newe bana funa muzana video ya brother Loni nawe banje bo yambye ne bachuka tegede niwe bata nabatu kajayagala ne at least ko tusimenga atonga tukwachi ketuli at least ko ndi unode sone utamuza bigere kubana paka wakaje nsula tukane nebaka nechukulia je chiri bwe nitugena kati mapanza kaunga mwekali mu nyumba kaunga mwekali ata mara so ulo engajja tebakulimba ngoya kaunga kangenyere wayi pale binzu bwalido fumba mjyo cha wimba yabo cyali bwa unabirinde bindiro budde nyanya za bitano ngasi kanze nila kaunga tonyumiza no muchele mweguli roja ngira kuchachi ngendayo and problem eri yemu mu lutalo okunonya bwetukwatako kitwali tunoonya tugayala kitoloka kakati Katonda yakuleta ku interview yali amanyi nti waliwo omuntu agenda okukulaba atakuteeke ku level fena gye tuyayanira brother Loni oyo abantu bangi bye yali alaba naye okulonda mu ggwe kitegeeza nti Katonda yakumanya era olunaku oli alumanya ate yakwagala nnyo abantu abo nabo n'okutunulira mu kyakyo okuba embejja Katonda yali alina ensi gyakugjeemu nga kutadde mu nsendala wabula kikukatako gujwenywerezaamu waya agikutaddemu meeting abantu abamatalinga ofunye family nungi ku kyaki kati kikakata ku ggwe okusaba okozeswa akamwako n'ebikolwa byo owambewo atakasuke ku ndala ate n'abakyaki waliwo wokonya nga n'abakyaki naye waliwo dukamu kyaki nti amanyi lwaki ngenda nsaba nyizo banga onasija agenda nena babuuza era bambuuza nyo lwaki tujja kusoma asoma lwaki tujja kwegeriza kino naye kyani jenga kanjigambe kyani nasanze yamanyi nti mami Doreen no kaita mukunsuubiza okusoma ane ebintu byansuubiza tegera kale ndabanga binkolera kati naba nga wambyeko side yange mu tegera era ne safu nabude bukola ki naye ate yeke nyini buli lwa Sunday amenga sholo mukaga ekiranko bile simanga enjogena ku church nti wena transport nti nedda nante yako transport ate ye mukazi omuzi bwa semba era bakuleko transport ne kujaja alina bakwena gamba omwana ze kusegera tumulabyeko no ekino kimuga mbaita inza kungana ala nyongene ensome ne adenza ngejena ko yambye kiyaye ndaba vibe yene bade kola ki nanti kati problem bwotakiriza kuchita ekibi ate nga
omukono guno okutte kibi guno okutte kirungi tosobola bisisinkanya kimu kijja kusinga amaanyi kati mukulu Mendaniki ekimu kite natuliza kino akigambe musi ya Mukama ekitono kisofuka ekinene ate buli kimu kirina amakulu ne kino kye mbadde ndimu wekanga Mukama alina ensonga kyansibye basiga nti bana badde musulize kana okukabya ddala kitegedde okukabya ddala buli kimu kyenkola nali nze mpese mu buli mbeera mpese mu life yonna pensana life just system tobandi mugoyiga kuyiga mazo kuyiga segera President Museveni ali myaka nga 8 nata mu wabula myaka 5 sibwe kiri byamugamba gano bikola kati namubeke jo yade kwa lwapaka nali abambade ku kidogo bamwa magezi bana bato myaka 4 myaka 5 myaka 4 segera naye yabademu mukade yeke byadala segera nayo manyiro wachi tibuno budde fe abamu abatoye tuyita mu mbeera gwo mukulu ali myaka 6 matujitangamu segera muri mu life jendimu nga Keita Doreen tajira banganako yakuze mwana wa road tegede akudembere soft no ngati nkulaga kina tenga bya dala tuleke ebintu byogeza nti ayinzo bayachusa abana mwe balinga yakuze obulambo mwana bule soft nga madam Keita kati nze nganze abade ku street ngali mulwana nchukeko nyinzo bangi tibade kinsiye Keita mugobereranga ejja tekyamudde okubiranga mu kyayo banga njitadde ebyaddala naye ngate mukubita ebyaddala nakye nayizeeyo gokyolaba nga kyansonga tinze okuyira omwana ye naina geto yuti kasoda nana gobyo tana bwana naye ngate akulaze nti ndi munoonya musegenze kuba kyampadde ebirowoozo bingi nnyo ne kyatulaze nati yabadde omu naye ate yakikweda tebasese tebamuwabudde ate nga sisobola kugererawo kumuwabula kuba tajja kumala maki magezi yetegedde era kuna bafunyifunyi vibe kuba kikoze Katonda atusindika mu bantu sikutukyusa wala tukubakyusa kakati waliwo ensonga lwaki Katonda akusinkanyiza abantu abalowooza bwe batyo n'abaseka nga bayisiza omwana omunaku obubi bwe batyo kakati balinze kigambo kyo sikubaddukamu balinze kigambo kyo kyakubalaga nti n'oyo Mukama mumanyi balinze kigambo kyo kyakubalaga nti Katonda okuwa amaanyi bwegati teyagakwa kujoga wabula kuyimusa balala bayinze kigambo kyo kubagamba nti nedda oyo lwali asobola okubanga mwana wa mulala naye nja asobola okubanga mwana wo naye bw'onadduka ate ogenda kubawa mukisa webale nnyo Mendaniki kati nyinza banavulayo nsonga mbadde tebasaba kumpuliriza kizagaana so kirowooza ko bali okuyinza ku kintu ekimu nga olaba ensobi bweri amaanyi n'ogiba wabula tegwa gyewawulira n'ofuka omusobya wabula tolina lwana kiisa mu magezi mangi obagezaako lwanyisa ekyo ofuka ate kiri kye babadde okutwaliramu kuba omanyi lwaki naye badde basobola okunyuma bakimanyi wali butimba nkyendi tegera bayamba muyambi tana kyalo tegera bo badde banene naye kale toba ino lwana ennyo n'obako otuuse bakimanyi nti eno yali nsobi teri muntu nga si muntu buli muntu yenna nga atondebwa oba mulema muntu oba muki kuba Katonda yamuleseeyo nga mulamu si musobya tukoze ntu binya nituba tulina obulamu siwagezimu ebyokufa ebyaddala ngosobola okufiira okyegedde kati nze nkuwa example endala lwetwalumbe wa alien yawe ekiro ne Uncle P lwetwavire negundi eno kompere festival nze omu ku baali basofa mu lunaku naye ate nze omu yasigaza nga ndi sifunya ddobale lw'amaanyi kola olunaku kuba nali munafu ebisemba kyegedde naye wano mu kavuyo nga tumaze oyingira tumaze okuonakona buli wamu wano polisi ng'ejja tumaze ovaayo nanafa ngoni banje bakoma ne police yambaje okuba mayi nchegedde mufuluma wane wa alien waliwo mwala saidiza na kalala mukuduka wana sera nengwa mwala ochegera wansi bweti muki mwala kati naiso asituka mu speed ochegera nasega ne basoye buki bwe basi bana kujanga bagoba nze bana apitanga ko buki boyise ochegedde nga bagoba bali eri abali mu maaso nefuna advantage nti nasigalira mu kavuyo ne ba alien ne police wanapitana kwao ne kidira kale ne chikwe unyisante ate police weje mangeno ku like Luafu Road yakwata nabana besanga baguda yo saluni ku machichegede neba ngati bana musango omwana adalize kola neba kwata ninganza nasale ndechi sikwatidwa police sina nkubye waliko ku bantu mbali yani kati tugambye tuva tukoze violence ow'amaanyi olasa okugera mu bantu tegede kati nga banaje bagamba nti top dancer yafa alien yamuse gokinako juzi nti alien yamutta teyafa yafa ensi yone yachawa alien nadi no bamujawa kati mulimu n'okwagala ngo yakwagala kuba nina kyakwagala kutwangulenga nnyo ekintu ekyo mulimu omuntu akwalina kyakwagalako n'omuntu akwagala ebyaddala okitegera
kati Bobi Wine ali abantu bamwagala ennyo ye ne bamwagala ku masanyalaze gaalina ne bamuna bamwagala ebyaddala buli wamu bwe kiri kitegedde kati oli asobola ko ali ninga kyamwagala ninga mwagala ku masanyalaze kituufu obanga ali nene sawa muno budda ina basobola kukola ki okunsuula figures tabadde boyiwe ennyo teyavudde n'afukamira omusajja wofukamira ku mavivi n'ebitundu ya pastor etonze olowooza lwaki kati ebintu ebimu ye tuli mu struggle ye n'ebintu ebibiri agweko nti omwana yafa obulamu bwagenda mu tuli okusaagira bwe bulamu tubaddemu kitegeera obufa tebakujja n'ensi n'ekujjako ebirowoozo naye omwana we mulamu kufa ali ye ninga omuntu kino kigamba singa kimalayo ne kino kigamba nga bwe olina obwongo so kirowooza bwe so kikosa mu bwongo kitegeedde ali ninga omuntu ayinza otemanya amafa ga mwana oyo yadde ekyo nkyogera nga sidde kamera ate kyogera nga ki olaba ku interview ya Kyaga gye yakola Kyaga n'aseka n'agamba obaana abo batanfudde omuntu gwe batamanyi kuba tawoneka omukubo olina agenda naye ate ggwe n'ofuna ekizibu ekisinga oluyiri wakoze eki interview wagirabako ng'aseka nga era yanyumya nga asaaga n'agamba kami teyabaddiza ajja abaddiza wagirabako kati omwana yafa tegedde ne bafulumya video omwana alaja na alien kyalina okumulya mbuli style ne oba mugezi ojja kiba kikoze ki kiba kikulidde tegeera ne gwe ne ojoze nti alien yatta ku mwana ne wali kyamulya mateeka nti yakola ki yatta kati ebintu ebimu tubireka nefe byekyali tubimanyi oba tubikoze kati ze ne muyaye so manya nti alien kino yakikoze kino kyakaze ki teyakikoze tegeera so kimanya kuba ndi muki ndi yanga nende muki so kino yakikoze guno gwa wade muzannyo wala kibaito muzannyo nti bakuzanya nzonda abani boyiwe ndina awo kyegera bazo tugasanya mu mentaniki yakoze interview yetu nyinzo kyegera oba challenge ze nyali afe nnyo ne bakwata nze kenyini ne bankola ekintu kyegera ne kikulya ntoyinza kyegana ne wobofa waliwo advantage eyo nti abantu abamu abantu yes batusokalira bakulu bafe bayina obwongo obunja tulina okwegendeza nnyo singa tuba kyegera kati wano mwana wavaawo otya wano nga baali ani bona bakubuuse badduse gwe wavaawo nane kati gwe nkunyumiza story kyengulaze nti mukama alaba kiri ekyo oli omwana kyotabadde makulu balidde soda mukama n'ensonga kyamulesimbulamu omwana mulaba nga bwe yabadde afaananze nga bwe namulabye mwana wano wavaawo otya wano nga baali ani bakubuuka bonna ali nti yalieko naye nga ekigambo ekigali kimbuuka ne poliisi wa mwalimu military mwalimu poliisi nanje eki kimbadde nkulaga walina nkulaga nti gwe yinza batakiwadde makulu nnyo ekyoli omwana gwagida kasoda naye ze nkulaze ensonga lwaki mukama mulesewo nga mulamu segedde nti nze mukavuyo ako mugwana omuwala bonna tewali yadde yafokasinga kwani bafokasinga wa baluganga kuki goba baki kwato kyegera kitegeeza mukama kyabika bwena kunswana omumwala yalinga aponya kubera bali bamukwata nesinza wona bana banyi bakona nga tebakyaliyo terina abamanyi just kubira ku gaali teri atumanyi ku gaali nga tuli ku gaali eyo teri atumanyi kyekituufu tubaye ndokola virus natukwana ndibera makwentu saving bangali afentu vachagera ani domo tulipire gaali mulima watakwata wako bakwata bana banja bakwatwa gwelegeze kao ku polisi yawe egundi aunga ku koti no buza nga file zabo bana je bali awalegeze kachi we file ziriyo ngale basuka mu 10 ngale bali yo munda ne kati bana banja bali munda nekati ngulaga nti abana abavunanye bamisange eminene je badalina ako gundi tiwase motoka yo musebe kyekegera ngaje bali atengi misango wejibya daja kolebwa kyegede ninga komanda ye alichi ali ferry ya commandinga kyegede kati ngulaga kyekyo lyo mwana nti kama ineso ngacha amulese basi ngaya fada muzinga inabaje namulabye beyaka basi bato no babe yakale beyatusa woze kusibachi sibato kyegede gosho mulabanga fara imsana kwaza ndo buchupa no mukole ekyo nakutumulya bwati nakuleka kyegede nema yibya balowooza nga ye kati wansi obadomboza nvaawo kyeke mabega wange wali asikaye nga masuka mwala we wali asikaye nga bano batano kyegede ne bayitako ne bangamba bakutewa nembaga bakirida ate ne bakira ki zinayambuka mabusi bano empita wano kyawizo kyawizo nenyambuka waliwo hotel nempita wano mukabira waliwo kabira hotel utemera panyaye nengo wano ku studio sameka ngolobude bukedde ngolobude wadanga zalinga nkumenya bidde kinga 3 ninga kutangalira ngo bwemisana ku macha twalumba misango twatuka wa alien abo basaza nga 10 mu kitundu twatubaka mukabira kawo mu kizungu wa mugenzi kasegwa ngaye saza ni twayingira musanga 10 mazuka gwa cover obadechi mukuveri no busungu tumalova ekato kimali panda twayingira wingi zikabira
kati baba bagenda okudda n'emmotoka byabwe bajja bawogana nga ffe tubalaba tegedde kati anko agamba ono nigo mufuna obulungi abamu bayitewa tumwetoolole abamu tuveena wala bavewa bave manga bajja lukola ki abo kati nze nkuli obuniga busi baniga alien baina nga yayinza oba muniga makatono ne baina sibaki sibaniga nze kubulira Mayanja family abana beina abaniga ebyaddala yayina eke teyabera kubanga deni naye yali byaddala naye ate eke ensonga kyolaba naye yafira mu kavuyo amangu nti obuniga bwe bwalimu obusungu buki bungi era kikya Uncle P ti muniga byaddala tana nasale nekitiibwa naye asosula omuwala nga akuuma kumalawo ekibiri ng'akulinze ate kyalina obusungu bwo kitegeera kati ate mukulu wawe Kamiri ye muniga omugezi yabayisa buki buwongo tesomukola lero ekintu nakulaga nti ize kitegeera cool nadayo nanyumya nga takulinako nempira gwe naguguka oba nfuna kati obuniga bwetagamu obukakamu bashoka nti abaniga bali sibaniga ate kali alien yalina obuniga teri omuniga omutuufu omumanyi walikweza ku street y'abaniga wagikwesizaako ekola etya sekiyite abaniga ndigeze nti obaganye nti onabulagaye muje munzigalemu bakola batya bakola ekira kinyi ekiriwa ekyokukala tobakolangako kati gye baita street kanjikulage yeno wammanga street y'omuniga entuufu ye ofuna abaniga 8 bakugale abaniga abatuufu ne bakwatako bana ne bakubira wano tegede ne bakwatako bana ne babeera space okubanga wano paka nga ebirozo biri kuki kugwe tegede kati nga bali eri nate bali muvumagana nagwe nga bakuvumaganya awo yatama tegede bagala amanya wayinza ovensobi balongose nga buchakola ki bochali kati alien aniga balina be bano aniga ba alien bamba nganju ki tegede ku mugongo kabina abusiba niga oniga omuntu andika milioni asaba kuvaja mu kifonga bazeho nga banaye nenga abali space awe mabali tomanyi nga bulikola bangali kubibye nga Afrika sinze kwani kamiliyoni ngate bano balina waneno tebana kibali wabula bali baki bali ready omuniga omuntu futabira nawe situte omuniga sikubera ku mugongo situte omuniga bera space kumanya kitenza ko era bana baniga bendimu balowooza ati segede muniga nabera wala kujja mbali ndowooza balowooza kiki bayinza okukola segeda kye bazzaako kati alienize kati ngwa example ya jinja kali alien mwita simoniga na baniga besiboniga bwa yagende guno gusemye yagenza jinja nga wede bangubira kudo gwasooka kyabale kimuwa endowooza wa magezi agamala nti kanso kensindika yabaniga bange babere mu bere ngabaawa omuniga omuntu fete mwemanya mwenna so obera n'omuniga nga vudde kabuninga nsimanyi weno tegeda ngolusoka noteka yabaniga abo nga gwe ne babeera yeri na bamenya kiri ku ground ti group change okole fujjo tegeda group change okasuka ejinja onfuna balowooza ki beisa bichegede kyabaito omuniga nti asosayo security yo nebeera ne babeera mbali kali alien yebya sona tutuse kigali paka stage kigali paka wano bagenda kubamu nati muli wamu toina de backup eri mugongo babasalira ko muti nga muli musango muti kali alien ye se gali jaina gali alien yo na ku mugongo esi gali abaniga bayine gali nze sako abaniga bayine gali nze ndabye ko guys bayite gali abani yo mulaba abani ajiye wantu ye abaniga bana ne bagamba abantu mulabiko ne imotoka byabayaye bikutewa nenga basasanyeda bali mnywa mitimi ngeto bichi genda funa ndowooza na kuma security kyabaito omuniga kati wejiwunyira tumanya abaniga je bava nati tebagwayo eno wavayo otegede kyabaito nati abani mtu asokujja mu kitundu kyo na wamba nga gutomanyi toba wambi ninga wambi yajata abaniga bona basasane muno munaye omubi gwe ntandika mulaba buli mga fuluma buli eno wangi bava waabo abamulwanira kobe yazeda nasasanyaawo temwasanga kubaniga ba alien mu kikomero omwo bemakubagana b'engumi abaniga we bali temwali mu ngumi mu banji kati ino manya musala baduka abamu abagezi baduka mwana yawokeje ngomerana nagwe wane yibate mbazi katono zimuje tukere buli alaja nalala kudde eno je nyomunye chegere obadechi nadi kali kumanya kintu kimu kyemgambe kinti alien simuniga omunige omutuufu ne babadde wakae talaga tindimukomawo omanyi lwaki kamyo ndagaba location omanyi lwaki ati kati kamyo ni muniga tiba chichi muli musayi bali muzaliramu
yakimanyi bude bonna nsobola ogwa mbuzi baso okunkuba kamya nzoba naye wa palasawe nagamba tugenda munyonyo ne musimbula palaso wizo emiruka nga munana ye muba mutuka wakuleka naawo naye natema nava mu konvoyi yammwe kitegeera natema namenya nadde wala onfuna ye natambula byo namwe mutambula biki ne musinkana mulaga tagaba location taita mukubuli kamya mtu asoba bagamba kati tugenda Ntebe namuli mutebero lyawe ye natema namenya panya taita wantu watya ye muniga hata kayoga location kati alien aina nenkola tiwe tuva wano tudajindi ne bajawo na chikonvoyi bajagwa muba enaze banaye alien by the way yali aleko boyi wange ekitontono neje nyizo mugamba buno bude bwa danger ate bino bya ddala bino byaki bino bya ddala ali mu kibiina ekirude mboyinza akina amaanyi siwe kiri ne waliwo nekibaito obwagazi bw'abantu ebya ddala alien agali kana sikagali manyi obadde kimanyi nze nawe naloweza kuti amaje mangi gasinga abantu obungi nyate simangi tusajja munyangamba bagaba mangi gasinga abantu obungi lwaki obera mukapatula mu namaje adi nomu mude w'emirembe lwaki olaba abantu berere banyi baba bayise mu fatu ina fiat nesi bangi kati alien agali kana kasoma mu defendinga singa aligwa mubana abalina obusungu ba NUP ebya ddala tegera byakola likirawo violence akoze mungi nze chance je nina sinaba ko chenyizo banjo cheza sinaba ko chanyonga iye chayinzo gene uncle pina ngamba uncle nsonyi wana akola ki nakusonyi so gene wacha gwenga mwana chakola nyezi na bala fati ya no ya NRM kinali mu yale bimantegera na nsonyi wana yayo cheza kubata iso gene wacha gwenye netonda tegede kainza gene botulya mu mili yayo cheza nnyo kati just nchidese chize mu story ya fera songa gwa ntuteyo ku just tuvude wali eri we ngambide ko yomwana waide soda no pamvu ya pake eyo sibade bakunyira alien nnyo nayenga naye bizibu bye Kamioni aina njogere gamba tongamba bizibu byo inezi byo bikumala brother wetaza weyambe bakubye tola manso bizange kati aina bizibu byange omuntu yayo chaona si wamu wabula yayo chaona kasimanyi we yasigala kati tubadde wano chacho kujiremerako chachi was a brother Roni naye mwebaze brother Roni ye sigena mwebaza brother Roni nabya onenda owoza muntu aye kirabo kye kyamanyi kinzo mu fitinga taina muntu kaja tavuga nko taina chegeda nengambo bakati ekyo muntu alina kifuna singa ndo yate kintu kyamanyi wala muntu aye kintu kiri different chatalabanga kati nzina kifuna kimanyi kirabangako brother Roni sinza kubaye kumwebaza bwa mwebaza banji chegeda manyi bitu ebanja njanja tubiyigireko yesi muntu akwema nti wakwebaza wabula muntu wakuyamba mfecho mwebaza waliwo onakulumu naenda ba film kyali kiyindi omanyi tulikiba kinyino ebintu biri mu culture ebyo buwangwa abandi yawe babazanya bateka munyo comedy mungi naye just tola ba film kujya mubya makulu mwindi mtu acha musiyo naye mtu azanya film ya makulu kwa yazanya lugero lwansi ye balwa tribe ye tegera waje bavude bawe batuse Pati kindi echo kantemka story kamuye kenayiga mkwanza nayo njibye mfunyame byo kuyiga mwindi yayamba omukazi najja nekyabo kimuwanga mwebaza ko yesagala kirabo ko mukazi oyagala kye kiyinzo kusanyoza kuba nali mugaga bukimunga kina ne watasobula mbwange na mugamba olabe kyo bado nkolide nti gendo somesa abantu gufuna kuyamba omu mugamba yambe yabalala ki mugamba funa boyamba batano bayambe yabalala batano na batano bayambe batano ojaba ensi yafe yone koze ki eteredde kali ze brother Roni osinga kuda kumwebaza omukolere birungi ninafuba nnyo kulevo yange wende sina kyendi ninafuba ninfuna ebenyamba batano nemba somesa ekyenyini ekituufu nemba lokola ebyaddala nabo nemba gange ne musomesa abala bameka batano njabanyambye brother Roni tena kyetaga kyamanyi kuva yendi kwatana kyatafuna ako munsi tegera njabanyambye ani cheza nkoze omulimu gwa brother Roni gwa ino okukola nange nkoze ekitono teli kitamala tulinyo ku kino ekyo inamu kido sija muwayo bili nawe syanna kida kyokada kimana kumana nategede kozanye enkola eyo nti mukyogula wegomba ine yakina kwaze ntizidi muki buza kitimala ekimala kiri kimu bokkiriza ndikyalina kyenina tegera kimala ndi mativu nakyo tegera singa tusomesa abantu kibaito okuyamba no bayigiriza okuyamba mulimo somesa no kuyigiriza okuyamba nti no ine 15 zimara zisobolo yamba ko muno omuwakido kuba muli muntu weno sanga yo botavo ya minusumeka no mwachi 10 tegera
n'omusomesa gye nti newe oliwo olina 10 musanze omuntu ali mu bwetaavu bwalwo mutemera kachekemeka n'akiteeka mu mutima ojja buyambye bulaza nibo omuntu yakuyamba abantu abamu batukolera wano love tebatumanyi tubamanyi tegera kati ffe tulinayigira ku ebyo kati abantu bangi abayamba ne bafuna weebale abantu bangi abayambye nga tulaba bebayambye omanyi bagamba omuntu omakola ebibingi n'ebirungi biba bingi tegera so beera nga byakubalaza ni ebibi naye abantu bangi abatavuddeyo kwogera ku birungi byakola ki byakola enserengera nyo ebibi osinga ebiki Kamiliyoni omulaba yayaddeyo ku mbeera y'akuyamba abana bageto bikiye n'akiteeka ne mu nkola n'akiteekamu n'ensente ze nyizaali nnyingi tegeera naye ebiseera ebyo alina ekivulu kya baali bakita batya ekivulu ekyo balina we bakiyita oluvannyuma lw'ekivulu okuyiika ne bakituma ggwanga mujje kati ensi yapinganya nti ggwanga mujje naye si bwe kyali waliwo ekyasookawo kyalina ennya bali bakita linnya ki byamala kuyiika naye kakituma mu ggwanga mukole ki kati kiga nti twakituma ffena ggwanga mujje era buli mwaka kivu kya ggwanga mujje tegeera naye si bwe kyali Kamiliyoni ebiseera ebyo ggwanga mujje agenza okujja oyo yalina abaana abayamba bekitegera naye Kamiliyoni gyamujjako waya byonna bigoba byonna byejjemu okimanyi kuba ebiseera yakoze n'abaganza enkuza ati nagiyamba ki miji mito Kamiliyoni bintu bingi byakoledde abantu abaana bangi bazirayo ku baana abanyenyonyi bikiye lwa Kamiliyoni tegera ate nga Kamiliyoni tayamba ngo mwana wa mugagga abagagga babbe kibadde kimanyi buli wajja Kamiliyoni ngoli mugagga genda kubba atojja kwavuwala nende ogenda Kamiliyoni ngo omulazi nti omuvunamiro oli munako ye akufula kyoyagala basawo natubalabyeko ba radio buli gomanyi ti wakabi yayita bani wa Kamiliyoni tegera niazi nalabako video lunaku lumu akatambi nga saho yavuma Kamiliyoni olw'obusente sente niyerabira ekintu kimu tino obusente wadde bamusuubiza Kamiliyoni n'akusaba ye nti Kamiliyoni eyamutuusa mu eyo ki level y'otuuka bumusuubiza segede awo kale twerabira kyonna yateekamu eno level segede manyi just tufuna amanyi ga kamera gano ne gatuwagaye tulaba nga tefe bakibita osobola kubeera wakabi kyokka musawo singa tatawo emyaka ne bwe bafudde ekisiga gitambula byonna osobola omusinga sente omusinga emyaka weewaawo tulana n'ensi yange tujja komawo n'emboozi ezifaanana bwe ziti olundi wekuumireko sharinga commentinga likinga wera